akatambi ako waliwo omuntu eyambuuzizza nti bitegeeza ki once your boyfriend said. Akati kasasamaza nnyo abantu. Abo baana basomero oba oliawo essomero teriri important kitulyogereko okuliwa importance, naye nga abazadde tebannanyiiga bandibadde beebuuza eyashuutinze akatambi kano yabadde nakigendererwa ki? Yabadde nakigendererwa ki? Ebintu bino byabadde ku script, kubanga abaana nga ansa babadde baziddamu mangu nnyo ewatali yadde okwesika. Ate lwaki bafunye abaana abakalukalu ennyo? Kubanga bali numbered. Lwaki mu ssomero lyonna balonzeemu abo? Kati be bagenda okwogera nsuubira okuba abantu be balabye edda, naye waliwo abataabitegedde. Yabadde bambuuza nti bitegeeza ki once your boyfriend said. Kasooka tubiwulire tulabe. Leila, once your boyfriend said. Leila, once your boyfriend said. Leila wakwana balabe bulabi. Karen, once your boyfriend said. No fresh. Rebecca, once your boyfriend said. Kinistambe nti byange. Zach, once your boyfriend said. Baby sagala kulumya kyagala kyonna nsaba. John, once your boyfriend said. Mwana mpe. Anna, once your boyfriend said. Mwana mpako. Kat, once your boyfriend said. Wasente zange naye toyagala kumpa ku magulu. Kakati obuzibu bwavudde awo nga ono abaana byababuuza babiddamu mu Luganda. Kakati ng'onambuuza nti lino nalyo ssomo. Kakati twawulira ennaku ezo nti mu primary baasala subjects baziteeka ku manya bakonya, kati baasala bazisala enkyukakyuka nnene mu byanjigiriza eby'e Uganda. Kati nero nalyo ssomo, kubanga bagamba PE biki ebyonna biri compulsory. Nalino nalyo ssomo nti kati abaana balina okuba bababuuza ebyo, nti abaana balina okuba. Kakati ekirungi nti akatambi kano kafulumye era nsuubira okubanga bazadde b'abaana bano gye bali. Kati nga tulinze kulaba reaction ey'abazadde, kubanga gw'oyinza okulaba ekintu olumu ng'ekibi naye waliwo abazadde abatafaayo. Ku Masaka Road waliwo essomero erimu era sijja kwogera linnya lya secondary, naye nga essomero eryo bw'ova ensanja oba otyo n'okkirira mu kitoogo awo, kati oba tunatuuka maya waggulu eri ewa musajja afe ono kwe baagaana okwesimbawo Walukagga, naye ku makkatikkati awo waliwo essomero awo lirinde international school. Naye myaka egiyise nali ngenza okukwatayo akalango, baali bampise baagala kukola kalango neŋŋendayo. Naye njagala okubuulira natya kubanga abaana bawuga eri bakola batya, naye nga beekiisinga bakola ki, ebintu bingi bye nalaba. Naye ne ŋŋamba owange kakati bano bazadde baabano kitegeeza nti ekisooka okubeera ne boyfriend ku ssomero era nga temulinawo engeri gye buli kimu mukikola kyeri. Kitegeeza ne ku ssomero awo wateeka okuba nga waliwo ka sport oba kusiikibwa oba nga already ne galimpitawa ziri awo. Kitegeeza nti omwana kyangu ogenda ogijjayo n'omusomesa ne bwamusanga ne waba agyerabidde mu kiseera oba mu kitabo, musomesa takola ki, tagyali, tayomba. Okitegeera kiri nnomu. Kakati bano abaana yensonga lwaki ebintu bye boogedde kirungi nti babyogedde mu Luganda nti lunaku lumu boyfriend we yagamba ki. Kakati abo nga bawa experience ya boyfriend baabwe ku myaka egyo bye babadde nga babagamba, mwana ompaako ddi, mwana biki, mwana kugamba baana bonna baabo baasuna amabeere. Ffenna tulina abaana abawala era nze nina muwala wange ali mu siniya ya mukaaga, naye bwe ndaba ku WhatsApp yo olumu nyinza omulaba nga apostinzeyo obuyimba bw'atyo olumu, kugamba ng'era abaana abawala bwe babeera. Naye era tekigaana kumugambayo ky'omugamba mu ngeri y'okumukuulinga
aleme kubeera nga ate ebintu abitwala for granted. Naye nti ekizibu ekiriwo abazadde bawaanawaana nnyo abaana abawala naddala. Abazadde bakyamya nnyo abaana abazadde abakyala. Omwana alina figa naye ng'omwana nga bw'alina nnyashi akagoye ako kakugjayo figa mwana wange. Bannange mwana olina figa kyokka bannange omwana gwe ali kulabisa kagoye kakugjayo. Kugamba ng'olaba omuzadde alina engeri gy'asuusuutamu omwana mu ngeri y'okumuwaana omwana n'akulira mu mbeera ey'okwerabawo. Ekyo ne kibeeraawo. Kati ku sayidi ey'abalenzi kibi nnyo omwana okumukuza nga omusuubiza okubeera nti ye musikaawo nga bamuyita musikawa kubanga ayinza okufuukira banne ekizibu ate naawe ayinza okukutta ng'akubanja ebyobusika nti alaba tofa. Kakati ebyo byonna biva mu kubeera nti bamumentalinga bwe batyo nga muto. Kati bano abaana tulina okunoonya famire zaabwe zifaanana zitya, tulinde tulabe bwaliwo omuzadde agenda okukomplayininga. Naye nga ekibuuzo kye mwali badde mwebuuza, essomero lino lwaki baalonzeeyo bano bokka ate lwaki bwe baamaze okutunulamu nga balaba ebintu bino byesittaza lwaki tebaabigize ne basi buli kyokwata nti okipositinga. Naawe kennyini oyinza okuba nga abakwata TikTok, ndaba mikwano gyange nga ayinza okukwata bu vidiyo obuwerako naye obumu n'atabupositinga. Abekubye ebifaananyi ayinza okugenda neyekubye ebifaananyi photoshoot ng'agikoze n'alondamu jasa ebifaananyi bitono ebirala n'abireka naye nga bw'oba tomanyi bya bifaananyi ogamba birungi naye n'abiga bino sijja bikantwale bino. Naye lwaki bano baatadde akatambi ako? Nze nsuubira okuba nga omuntu eyatadde akatambi kano yayagadde okulaga ensi nti mmwe abaana bammwe mugenda okubatuweereza nga olwedde baayonooneka dda. Ate kuba alina message kubanga bino sisuubira kuba nti nno baabiyigira ku ssomero wokka, bateekwa okuba nga n'ewaka nti era ayinza okulondamu abo baalaba nti nga muzadde we bw'anajja n'akomplayininga nga naye kyayagala ayagala ajje amugambe nti awo omwana wo oyo ali bwati ne bwati ne bwati. Lumu yakola bwati, lumu twamusanga ne birth control pills, lumu twamusanga bwe tuti. Gw'ofaayo okukebera mu keesi y'omwana wo, ofaayo okukola ebyo byonna nga omuntu eyatadde akatambi kano ate ko kuba alina ekigendererwa. Naye ekigendererwa ki? N'alyagadde nze okwogerako naye bifo nga sinamusala nsobi. Kubanga nze nga nze Uganda atalaaje sijja kulimba, tewali nnyo kinneewuunyisa. Tewali nnyo kinneewuunyisizza nnyo awo, wabula ekinneewuunyisizza kwe kuba nti nno akatambi kano abaana abo lwaki yaserekitinze abo ate lwaki akatambi yamaze okubeera nga alaba kali bwe kato kakambwe n'akata ekindeetera okulowooza nti ebintu bino biri ku script. Ekindeetera okulowooza nti ebintu bino biri ku script kubanga tulaba abantu bangi beeyambula n'ata nudes ze bayita noodles abamu n'amaliriza ng'atadde oluyimba ng'ayagala kubeera famous. Mwalaba wano yali Sefukwe yate akatambi ka Nakankaka, kale simanyi oba yakata naye nga nze okusinziira ku bwe nalaba ne stories nga bwazanyumya nsuubira okuba nga ye yali eyo Zubu leero okuba yali ya Sefuko bwe ndowooza kubanga ndaba nga museegu nnyo. Kati oba bayinza okuba baagala popularity tetumanyi nti kati essomero abantu batandikirawo litegeera naye ate mu ngeri bwetyo. Ekyo kiyinza okuleetera omuzadde okugaana okutwala omwana we ku ssomero eryo. Ekyo nakyo kibuuzo kiri awo. Nakyo kibuuzo kiri awo kubanga nze ndabye amasomero mangi nga badirector bennyini ate be bakwana abaana b'amasomero. Nina ekizampu ku ssomero erimu omwana omu yannyumiza era nga kituufu baakikola ne director ow'essomero nannyini essomero. Kati ate nga ye bw'atyo bw'akola abaana bw'atyo weeriri awo liri wano bayitawo batya awo neerabiddewo naye nga liri awo oba ogenda ng'ennansana bw'oti n'okyama awo oba bayitawo batya awo bawo ne poliisi awo. Kakati ebyo gyebiri n'amasomero mangi
ng'omwana afuna olubuto nga mwana munne alumufunyisizaawo ne bayita abazadde be ne batuula ne bagamba nedda katulugyemu ono agire bw'ati olumu ne bazibiikiriza n'omulenzi alumufunyisizza bamugamba mayitsa okuveeko weetooloolemu ebyo mbirabyeko naye ng'abaana baffe boonoonefu nnyo gwe ky'obumanyi ate bali exposed bamanyi buli kimu nti oyinza n'okuba nga ggwe olowooza ogenda kubavunaana naye nga ye yalonzeemu era abo ab'emyaka egyo oba oli awo naye ebigundi gye bali tebali mu primary bano tebaweza myaka 18 naye nga diro kubanga basoma biki basoma reproduction bano batuuse okubisoma kitegeeza nti bwe baba basobola okuddamu ebibuuzo ebyo mu science kitegeeza n'ebintu bye babuuzizza era biri mu bwongo bwabwe kati bw'oba mutambaala empola muganda wange bw'oba mutambaala empola kubanga n'amasomo batandika dda okugasoma tetumanyi kalikulamu mpya kikyegamba kyovulanga oli yambuuziza nti nalyo ssomo nange oba oli awo nina okusooka okwebuuza nyinza okuba nti oba ojja wano naye nga tuli mu ssomo lya gavumenti nga baza ne tuggulako emisango kale katwogere empola mpola naye nga ebyo munnange bizibu eyo gye tulaga ate bano bakulu ku bwonoonefu abonoonefu nga bato nnyo weebali